obuzibu obuli mu ky'omusajja okuba nti olwana nnyo olwanirira oyo omuwala oba okubeera n'oyo omuwala atakulinaamu interest atalina wadde kalevo ka interest akatono bwe kati kyekyokuba nti singa omusajja gwalinamu interest alimala n'asembera omukyala oyo waali ebiseera ebisinga aliba mugumu nnyo okusigala naawe naye bw'ataliba mugumu agenda. Omuntu yenna atakulinaamu interest ogenda kukola bingi nnyo gyali, ogenda kulwana, ogenda teekamu nnyo amaanyi go, oteekamu nnyo time yo, ogenda teekamu nnyo obwongo bwo, ogenda teekamu nnyo olumu ne finances. Naye ate era njagala okimanye because odiringa n'omuntu atalina interest mu ggwe. Singa omuntu gwalinamu interest amala n'alabikako n'amusemberera n'ayogerako naye ogenda kulabika ng'ofuna obuzibu. So kyandibadde kirungi ng'omusajja gw'omwana omulenzi n'okimanya nti bw'oba otunuulira ekintu ekya long term relationship omukyala alinamuko ka interest mu gy'oli akawerera ddala. Actually interest mu omukyala gy'akoma okubeera ne interest gy'oli nga kulinamu interest nga naye yandyagadde okubeera naawe gy'ogenda okusinga okufuna omukisa, okufuna omukyala ali willing ate ready okwanguyiza n'okuba nga tolwana nnyo okitegeera. Naye gy'okoma okubeera nga omukyala oba omuwala gw'ogezaako okufuna olwana bulwanyi naye talina interest mu ggwe, musajja ggwe gy'ogenda okukoma okubonaabona. Ate njagala okimanye nti ne bwe kinaatuuka ku level y'okuba nti waliwo ensonga eziyinza obbaleetera okubreakinga up, gy'agenda okubeera omunafu ennyo mu kulwanirira relationship eyo okusigalawo, kubanga after all teyakulinaamu interest. Kino kimuwadde n'opportunity okugenda abe nga afuna oba anoonya omuntu gw'alinamu interest. Nfunye talk n'abasajja bangi abali mu mbeera bwe zityo naye lwakubanga baalwana nnyo okulemera ku muntu atalina interest mu bo. Gwe ng'olinga laavu agigula obuguzi ye tiyandibadde mico nga